Joyce Nabosa Sebugwawo, Meya wa Rubaga Division yaliko, ne Angela Namyalo Kigonya be bakyala ababiri ku basajja abana abesimbye ku kifo ky'obwa Meya bwe Rubaga Division nga bano balondeddwa leero wamu ne bakansala. Ekyenjawulo mu kulonda kwa leero kwe kuba nti abalonzi beeyongedde okukendeera. Ezimu ku nsonga kwe kuba nti enkuba yakedde kutonnya nga n'abalonzi babadde bajja omu ku omu. Mu kwogerako ne mukyala Joyce Sebugwawo ku muwendo gw'abalonzi omutini bw'ati bw'ategeezezza. Abantu bazze batono tebannategeera njawulo ya gavumenti eri eya president ne ba member of parliament ne local government tebannaba kukitegeera bulungi. Tebamanyi nti eno ye gavumenti eyaabwe bakwatirako ddala ekola ku bizibu byabwe tebannaba kukitegeera. Era kyovola kyakakiiko ak'ebyokulonda tubasaba bali full time ne ssente bazifuna basomesa abantu. Ayongerezzaako n'ayogera ku byayiseemu ng'anoonya akalulu era n'atutegeeza ng'akalulu bwe kabadde akazibuzibu okwawukanako ku bulala. Nsanyuse nnyo, mwebale nnyo kunjagala era mwebale omulimu gwe mukoze. Nkakasa nti Katonda ajja kutuyamba tufune obuwanguzi. Olw'embeera y'ekirwadde ki COVID-19 akalulu ka ssayansi agamba kabadde ka bbeeyi nnyo nga kamutwalidde ensimbi eziwererako ddala. Nga bwe mujjukira obulungi tikabadde kali scientific n'olwekyo nga kazibu nnyo era kabadde very expensive. In fact nze sikalabangako sikozesangako ku ssente nnyingi nga bwe nkozesezza mu kalulu kano. Naye neebaza newankubadde guli gutyo ono ategeezezza nga bw'akoze ekisoboka okulaba nga ayigga akalulu era ng'asuubira buwanguzi bwereere. Obuwanguzi bujja kubeera eri ffe tuteekateeka naye Mukama y'asalawo. Manyi Mukama ajja kusalawo bulungi kubanga Mukama ye tali azaamaanya bantu be. Neebaza nnyo abo bonna ababadde bampagira mu buli ngeri yonna okuva ne natandika okunoonya akalulu kano. Ng'oggyeko bameeya ba division abakyala 8 n'abaami 7 be beesimbye ku bwa kansala. Babalonzi b'omu Rubaga Division bateeberezebwa okuba ng'omuwendo gulinnye mpaka ku 7,000 okwawukanako ku kisanja ekyaggwa ekyalimu abalonzi abateeberezebwa okuba 4,000. Shamira Nagawa, STV Select ey'enjawulo.